Kakati Lumbuye bw'abanga akwatibwa nze waliwo bye ntunuulira n'enseka. Ffenna mujja tukwata, ffenna mujja tusiba, ffenna mujja tutulugunya, ffenna mujja kukola byonna bye mwagala. Alright, breaking news. Wetuogerera sawa zineno omukulu Fred Kajubi Lumbuye okukwatibwa wali etake. Information elimu kubenanga etambula ku speed okusinzira ku eyewitness betusobola okubenanga tufuna General Muhoozi Kainerugaba ebyaddala yamunyigira oluvannyuma okubenanga ayogera ebintu bitu bino kubenanga tukuplayingira mu maaso. Video njagala ogiwa obudde ogiraba yonna mpaka weggwayo video ate nekyatebera birakola ki temwerabira kubanga musubscribinga ku mukutu guno kubanga tuba tubaleetera ebyo biba byakagwawo n'ebyo biba bikuyiseeko ate ebyo bitagira ddala okubanga omanya ng'omunnayuganda video giwe like ku speed ey'amangu nnyo eba ng'etambulira ddala etuuke ku buli omu yandeetaze okumanya kweno information. Fred Kajubi Lumbuye okukwatibwa etake abasinga badde bamanyi abasinga bagamba Fred Kajubi Lumbuye tebasobola kubeera nga bamukwata since he is very intelligent and amanyi okubeera nga twandiyise mafia moves azina tosobola kumulaga very nokola ki n'omugwamu ya kati tusigire ekifaananyi information nono ali from a reliable source of just rumors ziri mu kubeera nga zitambula. Waliwo ebyali bitambuddeko omukulu General Muhoozi Kainerugaba asayinize contract n'abetaki okubanga bamukwasa Fred Lumbuye Kajubi wabula Fred Lumbuye Kajubi yeke nnyini yavayo n'agamba ebyo si bituufu eggwanga lya take teriri willing kubanga limuta oba kubanga limuwayo omukulu General Muhoozi Kainerugaba awo nnyini twalabyeko last week not even long ago last week those are 4 days ago General Muhoozi Kainerugaba ya posting mu Uganda we oba muganda wa taata we oyo sodo ine sodo nga akiriziganyiza aba batuse ku agreement ne embassy eyetake agreement eyo yali ki oyinza osanga agreement eyo yali tedde omukulu Fred Lumbuye okubeera nga akwatibwa kubanga bo bagamba nti omuntu omu atasobola kulemesa business oba trade between two giant countries gambe kino Uganda ate Turkey basobola okusacrificing omuntu omu Fred Lumbuye. He is nothing. Do you think it would have it is one of the things that were signed in those agreements? Kisobokera ddala kuba first of all Fred Lumbuye is not a national citizen of Turkey. Tegeeza nti they can't risk their partnership or the friendship with the Republic of Uganda just for a single person. Tegeeza nti bwebanga basayinize contract eyo ate amawulire ne gavaayo nti omukulu Fred Lumbuye Kajubi yakwatiddwa definitely kisoboka okubanga kituufu wabula tetunaba kubanga tukakasa naye tuteeseyo kamera zaffe kamera zamu iziyakumye tuteeseyo kamera zaffe bagenda kubanga abasasi baffe bagenda kuba babikutuusaako mbujjuvu era kyova tubaga subscribing olina okwekomera ku mukutu kuba byonna tujja kuba tubikutuusizaako ddala mu budde. Awo nyini Fred Kajubi Lumbuye last week naye oluvannyuma General Muhoozi okubeera nga mufeetininga yaleeta bwino bannayuganda bangi bebaali tebamanyi nga bagamba nti no how did he where did he get the courage to say those things okuvayo n'agamba kino General Muhoozi Kainerugaba byaddala abaana bato naddala baganda be mu biseera byedda yalabakolako obulisa amaanyi naye how true is that ate kati lwakubanja ebiseera ebisinga abannayuganda balina engeri gye babuusaamu Kajubi gye bamubuusa tugamba tutwalenga 50 by 50 sina 50 by 50 kuba kati okusinziira ku information Kajubi gw'abadde aleeta Lumbuye tugenze ne confidence gwe yakozesa njagala video tugenda kugiba playing na mugirabe tugenze to proving anti 80% of his words are right and happen ayogere ekintu twina percentage ya 80% byayogera waba yayogedde nti omukulu yalina omuze gw'obulisa amaanyi ku baganda be definitely alina okubanga alina information okuva munda okuviira ddala munda alina okubanga information eyo yagijjidde ddala wa munda era nga akakasiza ddala lwakuba ku luno ate oleeta n'obutambi era teweewuunyisa wa yonna yonna nga Fred Lumbuye Kajubi akatambi ako mbangi nakadiiteka musimba akakusanga nako gwe kakkana bukakanyi kuba Fred Lumbuye atera okuba ne evidence akwata bulungi tatera kwogera ebintu nga talina wakiri tugambe kino evidence njigire naye nga abeera ne some proof of what he says era waba yayogedde nti omukulu yalinamu akazibu kati akakako
ebigamba no bitisiza mu His Excellency Robert Chagulanyi omulabi wa General Muhoozi njagala olabe video eno information eri mu video tugenda jiba playingira mu buterevu. His Excellency Robert Chagulanyi, what do you think he can do right now to save Fred Kajubi Lumbi? Kwanga kigambe kubeera nga alina that ability to call someone ayinza okukubira embassy ye Turkey negamba n'abagamba tino nedda bamwagala kugoba Lumbi ye Turkey mumuleete mu America ebibedde kubeera nga emuwa hostage emuwa chitwandise asylum. What do you think Bobi Wine can do at this time? Fena tukimanyi nti amaanyi ga Bobi Wine basically galilayinga ku bantu nti waba akolinze apona abantu n'abakunga nti babeeko kye bakola. If it is a strike, let them strike. If it is a protest, let them protest. Actually emabega kaawo simanyi oba wamwabira bakaawo waliwo okwekalakaasa mu ggwanga erya UK London. Nagira bagenda ku parliament ya UK. Okwekalakasa kwali ku kye bali bagamba nti General Muhoozi hands off Lumbuye, get your hands off Lumbuye. Kati nga bagezaako okwagala okulwaniriraani olaba abekalakasa kati neebuuza lwaki Fred Kajubi Lumbuye ate bamwejjaayo ettake ne bamutwala mu nsinga UK, namutwala nsinga Sweden, Europe, ne bamutwala mu America oba Canada. What is hindering Fred Kajubi Lumbuye to get that immunity? Tensobola okukakasa nti as long as he's in Turkey he's safe. Oba talina mu Turkey nga code wanga musajja mugezi ebbanga lyamaze ng'asabula abasajja. Ate abasajja kigambo kubeera nga Fred Kajubi Lumbuye is a project in the government. Tino bamuteekako abasajja okubeera nga bamunoonya ettaka. Era kasoverino gamba amanyi Fred Lumbuye gy'abeera Turkey. Ekyo kituufu bayira ogamba nti bamunoonya kituufu bamunoonya naye kyensobola okukakasa is more than safe. Either he is under the government of Turkey obanga something else kubanga video ye ali safe ebyaddala. Video egambe kubeera nga eyanyiziza General Muhoozi Kainerugaba okumuteekako amaanyi gonna oba forces yonna yino musuke mugyerabireko mumale mutubuulire ebirowoozo bya mu comment section. Basobola okubeera nga babwamba Fred Kajubi Lumbuye oba nedda. Nze ate watinkudde mulalu, nze ndi mulalu. Ekyo kikwenze ndi mulalu katulabise ku lw'eggwanga tojja kutumanyira nga n'amagezi tolina gwe kisajja ggwe. Ekyo nkigambye buli kimu wakikola era kyakulema. Kati tugenze mu maaso. Wayagadde nkuwobudde si bwe kiri nti ye. Mukulu. Njagala ensi emanye. Abantu b'omanyiira ne b'ovuma bebakubeezezaawo ebbanga lyonna. Toyina lukusa luvuma muntu yenna adde okunyoma omuntu yenna. Toyina mulimu gwali okoze wava mu vijoli n'otuuka mu ofisi mwoli. Ate siri mu level ekwata bakazi. Siri mu level ekwata bakazi. Siri mu level yabakakuba nnyina. It is on record. Muhoozi on several occasions baakutaasanga kuba nnyoko mbinaabiro. On several occasions baakutaasanga kuba nnyoko mbinaabiro ng'oyagala kubeegadanga. Kati mukulu jangu mpola. Okitegedde? Jangu mpola. Nja kulabisa. Goboza ntubatya ezo uniformu zammwe ze mwambala eziringa uniformu za masomero. On several occasions baakukwatanga bukwaso okutaasa kuba nnyoko ng'oyagala bakwata. So muze gwavadda gwalukwata gita singers. Ompulidde buli? Kati ensi njagala emanye kino. Omukulu. During the time when you are the so-called grandpa or grandparent of yours, the late Amos Kaguta, during the time when he was still around in Rajtula, you used to remember what Mosei Amos Kaguta did to you after finding out what I'm going to tell the public, so the public should know. You used to climb the young cows in Rajtula. Amos Kaguta caught him ready-handed. He caned you several occasions and reported to your father, Museveni. Museveni, to get the evidence, he called the cattle keepers to clarify on the
incidents which happened between you and your grandfather. The cattle keepers told Museveni directly that we are eyewitness. Yes, it's true. What happened, Muhoozi was caught ready-handed climbing young cows. And it happened during the grazing in savannah grass in Rwachitura. Until Museveni ordered his security guards to take you back to Kampala. So Muhoozi, Gogo itajajjao Amos Kaguta. Emirundi jawera ku yakusanga ngoyagala kuli ngolinyire entento. Ngozirinyiro jemu empalo linyire entento. Nako kuba emboko nzibu. Bwamaluko kuba emboko nzibu nakuwabira ewa kitaawo Museveni. Museveni naloza nti Amos alimba Kaguta. Nayita abalalo. Abalo mugamba muzeyi kituufu. Muzeyi jjajja kyakukyala bye kituufu nafe kyetulabye. Omwana oyo ayina omuzogo ebejikente ento. Era Museveni n'ategeera ekituufu kye kyali n'alagira amagye ne gakujja nagakujja mu biraalo bye ne bakuzza e Kampala up now. Esensi badde tekimanyi nze ndi mulalu gw'ozannyirako tulina information bakwatako nyingi nnyo mukulu. Era gye muzeyi gikwata abakazi n'okulya abantu ebisiyaga. Wano ino omukazi Omufilipino gwewakwata information esooka nengisirikira. Kubanga namanyi omukazi yayita nafuluma Uganda. Emize gy'okukwata abakazi nagyo girina. So sagala abantu bakutwala nti olina amagezi, tolina amagezi, oli kisassalala, ate sagala kintu kino kifula nti kigende vayiro. Olw'ensonga nti azaala ekiri akiwongerera. Olina ebizibu bingi nnyo okusinga ffe byaffe. Okitegeera bulungi nnyo, olina ebizibu bingi nnyo okusinga ebyaffe, tulina ebizibu bya ggwanga lyaffe, kye kyokka. Kati mukulu, if reached to the extent of climbing calves in the cloud, so you regard yourself as a man, you reach to the level of having sex with your sisters, biological sisters. Sometimes you get drunk and you shit in your pants and you pick up your gadgets and you start undermining other countries' sovereignty. Behave well and stop your madness of threatening each and every Ugandan whenever they are. They have right to speak. You were not there during the 1980 war in Royal Triangle. Our grandees lost each and everything they had in life. They lost land, they lost properties, they lost life to protect you and your family. But right now, you are busy threatening people. You are busy kidnapping people, killing people, threatening other people because for you think you are going to lead that country. Alright, nga tubitadde ku mobile ndowooza muwulidde bulungi nnyo ebyanyiziza omukulu Gen. Muhoozi Kainerugaba osobola muyita DDG Lutalema. Tumuyita temumuyita DDG bya Fred Kajubiru ndowooza mumuwulidde bulungi nnyo Gen. waffe tumwagala. Tugenderawo tambulirawo mulaba waffe ndowooza yajja tubulira muyambye abajali tubanga tubulira mulowooza tumwagala nnyo oba neda awo nyini omukulu Muhammad Nsereko Honorable Muhammad Nsereko abadde bamutidde mu miguu abaana ba National Unity Platform emisaayi emito emijije emito His Excellency Robert Kyagulanyi ba mentalize omwana yakubye Honorable Muhammad Nsereko kyetwandiise ba nga buli kyayogerako point kwa point tutandikira gwetolina omumanya Muhammad Nsereko fena tutumanyi nti musajja is a very good political leader, very good, and intelligent, amanyi bulungi kye bayita politics. Naye omwana amukakasiza yo mwana yamugambye despite the fact oli mulungi a good leader wabula ebikolwa byo don't portray or don't reflect what you are or what you do. Namugamba nti amagezi goyina singa ogagattana g'abalala abalala unity nitwayogerako mu video ya feed nemukola unity ne opposition leaders abalala singa yo somewhere ko Muhammad Nsereko ate kiki kyotegeeza namugamba nedda ekituufu kyo kiri nti weyawudde nnyo kuki ku opposition abalala ate nga wandibadde okwatira wamu naki nabo. Omwana oyo
mulenzi se muwala bamwita Don Adon Ames lwakuba sinnategeera bulungi nnyo waava naye mulango she's very intelligent and good. Yeah, that's right. Kati video nyo atujiwa obudde gwe mu Uganda aliyeyo nekirala anyongera obajjukiza gwatana bakwina ngo subscribing akadeka gem personalize ukateke mkola anyongera no kujukiza Sheikh Ashraf omusomi wedua numbers zile osembyayo 711 osomu kubirako one inbox kwa WhatsApp ate nekirala wayango iniyo ina business yo ngayagala kulanga nafe numbers za fezio osembyayo 373 tukubireko ku WhatsApp watu inbox kwa WhatsApp tunasema kubiranga tukuyamba honorable and one open for me I've been following you kebera if I don't follow you me I'm someone without selective listening. Now what bothers me if I see the wise people like you people, they say lucky are those who pursue education to the peak. For the future is theirs. But now you people are living this future. For who now? You are for our father's fault for what really honorable? You are for our father's fault for that if you grow up in Sereko, you do not fight for the same thing. But in Sereko, you are still fighting for the same thing. Your son will still fight for the same thing. When is this thing getting resolved? At Honorable Sereko, this thing is something which to me, I see as if it is generational. The same tactics he used when he was coming and you gave him a squatting space. It is the same tactics that again his son is coming with, and you are crowning the son of being a lion. You are forgetting that the lion is not a vegetarian. It feeds on in meat. What are you going to do for the lion not to eat you? That is the question you must all ask yourself. Whether you are for PPF, whether Simani you are Segona, whether you are Simani nobody mawo. You people, even the dialogue which that man is talking about Semogere, all of the tried dialogue, Honorable Sereko, am I lying? If you sit with the man for dialogue, he would ask you, what do you want? Come, I give you a space. Come, I give you money. That is it. And if we are talking, we are not saying in the Honorable Sereko, kwate mundu, kwata mainjo gendo kasuke. Me, I want unity. I don't want this unit of taking photo with the second Mukoti. Every time Simani biwowe, no, that song will end when? I see other Simani time will come. I'm assuring you that the time which you are talking of it, that it is coming. It will come and it might find you when you are facing the same people. What will you do? You are the same people who were in parliament, Honorable Sereko. You were gathered and defended with the parliamentary legal protection. You people, you were supposed to use the ground to fight for what is happening. You are now out, Manange. What will happen? If so and so is out, and you will always be picked when you are out. Even now, you are talking with the very, you are in a humble way, it's money owo gambambanange sitomera teba ankwate. When did we reach to this level? Honorable Sereko, you were Ugandan, neori no kujawano, okutegeza buli omu, banange fena tuli wa Uganda, fena tuli bana Uganda, fena tuli, who are you informing that toli muna Uganda? Ani atamanyi toli muna Uganda, Honorable Sereko. People stop this, remove this thing. Era mwena, if you think being united is taking a photo in court, mbonawe you attended, remove freedom, remove unity, remove peace from your vocabulary. To me that is